Mugamba mutya abagala abalungi ab'ekumi na kusinga Phase 256 baniriza nze olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunira kasitaawo k'okwezina ke bayita 69. 69 mbadde njogerako actually never sigisomesangako sigiteekangako out there but mbadde ngikoonako oluusi nga senga 69 yeriwa okay. Naye 69 eno tugenda gitunuulira ku muntu oba ku bantu abanyumirwa okunuuna emikira abanyumirwa okugwa ebbakuli. If you are not this kind of person, eno video nja kusaba oba ogirabe bulabi giwulirize omala ogireka awo simanyi saagala oyombe saagala okole otya so nja kusaba ogireke giwulirize oba si kyo togiwuliriza genda bugenzi. Omuguwa w'ebbakuli omukombi w'omukira eno video yammwe. Sometimes naddala abantu n'obanga gwe tokikola naye ng'omwagalwa awo akikola. Tulina okwekaka omuntu waba akugwa ku bbakuli omuntu waba akunuuna ku mukira naawe wekaka obeereko energy gy'ozza mu layini eyo. Kubanga omuntu okwata akamwa ke n'akateeka wansi eyo mu magulu go trust me aba akwagala ate aba anyumirwa ate aba akikolera ggwe aba ayagala kukusanyusa cause si yakifunamu gwakola ki gwakifunamu. 69 oba 69 nga bw'olaba bagiwandiika nti 69 era bwetyo bweri nti mubeera mwewa like mwegwe ebbakuli oba mwenuuna. It's not to be involving mukira and all that stuff at the same time timukikolera ku kaseera ke kamu but akisookera ddala bw'oba munaakikola olina okukakasa kino. I always emphasize it nkyogera nkisimbako amannyo kubanga kikulu nnyo. Omuntu ng'onaamugwa ebbakuli ng'onaamunuuna omukira olina okukakasa nti omuntu oyo muyonjo. Naddala omwami wabanga si musale make sure muyonjo kubanga abasajja abatali basale ekiriba ekyo wansi awo ekituula awo wabeerawo ebintu ebibeerawo ebicaafu ebya white ebirinza okuviiramu oluusi okulwala singa oba obisise n'obiteeka munda so it's a so olina okukakasa ti omuntu oyo muyonjo mu buli mbeera ate nekyana okakasa ti si muntu eyeegabaagaba oba agenda wano ne wali ayingiza omukira gwe wali ne wali si muntu gw'ogenda osanga nti bamulwanira oba si waatugabane oyo ajja kubanga anyuma okukola naye 69. Bwe muba mwegatta oba nga mugenda okwepimpina 69 enyuma nnyo oba 69 enyuma nnyo okugikola nga mwakatandika rather than okugikola nga already omusajja akuyiyeemu amazzi. I feel like tebiniza nyuma but wemba mwakatandika nga mugenda mukikola naddala gwe omusajja nga weemanyi nti amanyi tolina bulungi ozina kaluutu kamu olwo abasajja nga azina luutu emu naye nga azina eddakiika 10 but ezo eddakiika 10 zirinza obutamala mukyala kyova olaba oba olina mu preparinga n'omutuukako ng'ali clear. So what you usually do omusajja yeebaka wansi oba omukyala yeebaka wansi it's either way yenna ayagala okwebeera wansi abeerawo then katugamba omusajja yeebase wansi omukazi n'amudda waggulu. No I think yeah but either way oba katekeyo kale omusajja kusooka omusajja weyeebaka wansi omukazi amudda waggulu omwebakako nga ebigere byo omutwe gwo gutunudde mu bigere bye then ye n'akwebakako nga bw'aba yeebase wansi nze mwebakako ng'omutwe gwange gutunudde mu bigere. Lwaki bwe muna positioninga mu mbeera eno omwami mba muwadde nabunya then ate ye nampaaki omukira then namukozesa emimwa gyammwe okubeera nga munyumirwa mu mbeera bwetyo n'emikono. So bwekyo bwekikola it's so intense it's so good. Abantu abagwa ebbakuli oba abantu abanuuna ku mikira yemu ku ssaawa ze basinga okunyumirwa oba ze basinga okwagala actually kubanga kikolera ddala amakulu kisavinga time and all that. So mumalaawo awo ne mwesabula tatatata then omusajja bw'abanga omukyala wabanga yali wansi era still ekintu ekimu ekihappeninga nti ono yeebaka omukyala abeera wansi then omwami n'amubeera waggulu najja na mutwe gwe n'aguseeko wano magulu g'omukyala ate waneno wansi oba mukira gwe n'aguteeka mu magulu mu mutwe gw'omukyala oba nkyogedde bulina okitegeera nti omukyala waba yeebase wansi omusajja ajja kujja kwebake waggulu like ateeke omutwe gwe wakati w'ebigere byo then akwate omukira gwe aguteeke ku mutwe gwo
obire ng'osobola omukolako emikolo bulungi. Kinyuma nnyo ng'omusajja yali wansi kubanga engeri abasajja gye mwatondebwamu emikira wabanga omuntu tamanyi byakukola kuteeka mukira munda yonna bakye tuyita deep throat kiyinza omuleeteramu obuzibu oba okumukaluubirizaamu okukola wabanga amanyi well and good n'ekirala omusajja oba weebasenga gwali waggulu toweebakako bwoti like weebakanga bwe ne basa kifuba nekiteeka ku wansi and everything but akabina n'okayinegguza oba n'obinulamuko kati n'okumakinga space eyo wakati w'omukira n'akamwa k'omukyala si just boom kubikkako bubisi awo oba togenda naawe kunyumirwa wali oba olina okuba nga olina okikinaza ebbina ly'emabega then ng'okola ebyalo baakabinaako emulina ebbina ng'okikinaza akabinako emabega okubeera ng'omuntu akola ki ng'anyumirwa so 69 we batyo bagikola abadde yeebuuza 69 byebiki 69 byebiki 69 yaabo abagwi b'ebbakuli oba abakombe b'emikira bw'oba tolimu eyo category well and good bino bireke tojja kubisobola bw'oba olimu eyo category ebinyumirwa ebikolwa like ebikola you can always try it out n'omwagalwawo oba ne patanawo nembeera nga munyumirwa kyanguyaako bakikendeezako ku budde bwe mwandimaze nti ate kaakati yekanuune ate kaakati it gives you double pleasure nti oli afuna essanyu naawe ofuna essanyu at the same time ate kiyongera ku trust eri wakati wammwe ekyo ekintu tekikolebwa bantu bateeyagala just for fun posiko ng'omuntu mukozi wa nsimbi naye ate era omukozi wa nsimbi gwe bagenda osasula yabeera submissive oli yadominatinga kubanga yava mukamaawo kitegeeza nti kikolebwa ebiseera ebisinga abantu abeeyagala abantu abaagala okuexploringa ebintu ebipya abantu abandyagadde okubeera nga banyumirwa ensonga z'okwegatta be batera okukola ebintu ebyo abe batera okukola kasitayiro ako kalungi nnyo eri abafumbo kalungi nnyo eri abaagala n'abo aba long term nonti bano abaakeera babannange infections are real don't just go around nga buli lwosinkanya wiiki emunsi bbiri olukuwaddeko nti njagala mulaga nti nze ndi kabaka ku lulimi kanteeka olulimi lwange ku mukira gwe mujja kufuna oluusi ekirwadde kyotasobola kujjanjaba make sure omuntu gw'odiiringa naye omumanyi for a long period ate okakasa nti mulamu bulungi talina buzibu omufuna ekirwaddeyo nga kirwadde wakifuneeyo wansi nga tolina ngeri gy'onnyonnyola bantu nga n'okugenda mu ddwaliro oswala so twebeereremu mubeera bulungi omukama abankuumire abanjagalira abampeera ebirungi abasharinga thank you so much sijja kuwa beebaza abakomentinga mwebale nnyo mwebale ddala gwonna ng'oli ng'olina ekintu kyonna kyewandyagadde twogereko olina omulamwa gwandyagadde tudiscussingeko please feel free to list it down in the comment section bwe mba ngulabye mba nja kuddamu olina ekibuuzo comment section is always open alina ekibuuzo ekiri private nga wandyagadde okwogerako nange 0785402860 0785402860 but please just make sure oleeta kibuuzo not anything more than that then nina ekyakyembasaba oba kyembagamba tubeera ne live zaffe ekiro ku ssaawa emu ssaawa 2 oba 3 eza Uganda tuba tutandika so if you subscribe ng'oyagala kumanya live ebeerayo desobola oteekako akade obanga wateekako akadeeko bwe tugenda live ofuna notification n'obeera ng'okyegattako tufuna omusomo then tugenda mu questions and answers mu ddakiika eziba zisembyeyo mu live zaffe mubeera bulungi omukama abankumire ate era abanjagalire temujjanga okwo